kiri municipality nakambe kati Bishop Samuel Lwandasa nsinziira ku Mount Lebanon Christian Center Cathedral Mukono olunaku luno olwaleero ensonga esingira ddala obukulu kino ensonga eyajja mu ggwanga lyaffe erya Uganda olw'enkulaakulana egenda maaso mu ggwanga lyaffe enguudo zikolebwa ebintu ebyenjawulo bikyusibwa olw'okutereeza ekitundu n'ebitundu ebyenjawulo naye liweereddwa omukisa eggwanga erina Mukama okubanga ye Katonda waalyo amakya g'olwaleero nayisa abantu ba Mukono municipality era tukuŋŋaanyi wano sinze nzekka tubaddewo abasiraamu n'enzikiriza ez'enjawulo era mu nzikiriza muno ng'ekiyisizza abantu ekisinga obukulu ku bantu kubakakasa nti nno enkyukakyuka bwe ziba nga zizze Katonda kyekiddukiro kyaffe abantu ng'emitima gibali waggulu naye mu kibuga kino mulimu abasumba mulimu bannabbi mulimu ababuulizi b'enjiri mulimu amasinzizo ag'enjawulo ne tulaba nga kirungi nnyo okuyita abantu era abantu bayitiddwa ne tusabirako wamu nabo abamu ku bo balina amabanja agabalandiroodi baabwe abalala balina amabanja ga zibbanka abalala balina famires zaabwe ez'enjawulo mu ngeri ezitali zimu naye ekyomuwendo ekikoleddwa mu kino kubakakasa nti enkyukakyuka nga zizze kijjoomanyi kinyaga bitono era babe nga abantu basala amagezi okulaba nga beetereza kubanga kino ekintu tekirumbye Mukono yokka naye kitambudde eggwanga lyonna okulaba nga ebibuga bitereezebwa mu ngeri ez'enjawulo mu ngeri ebibuga nga birina okutereezebwa mu ngeri ey'enjawulo kisobozese abakulembeze baffe okuteekateeka ebibuga naye buli kyonna ekibadde kiremesa okuteekateeka ekibuga nnyumbayo naye twetereeze kubanga tetusobola gaana nkulaakulana na nkola ya gavumenti era ffe tetuzze wano kuwakanya ki gavumenti naye twetegese tutya era mbasaba bino eddoboozi lye muwulira ffenna tuddeyo tukole ki twetegeke mu bulungi bw'oba tolina kuyamba tuukirira mukwano gwo gw'osobola okutuukirira mukulu muwaddanga oyo tuukireko abantu b'otuukirira kino nkikoze ntya kino nkikoze etya tosirika busirisi ebyo byebigambo magezi bwe tuba nga tufunye okulabulwanga kuno tusale amagezi tulabe engeri gye tuteekateekamu ebintu byaffe ebitakosa batwetoolodde oba abatulinaanye n'abo abatulaba tuteekereteekere wamu n'eggwanga tuteekereteekere wamu n'amasinzizo tuteekereteekere wamu n'abantu b'ebitundu era abantu bakubiriziddwa beekwate ku Mutonzi twekwate ku Katonda kubanga kyekiddukiro yayinza otuyamba mu mbeera efaanaganako bweti ne batagamba nti waliwo omuntu eyafiiridde mu mbeera eno oba yeekalakaasa oba yeemulugunya nedda waleme kubeerawo kwemugulunya oba kwekalakaasa naye tukole bukozi na kusala magezi ki ngeri gye tuyinza obitereezaawo kyenzudde nti abantu baffe bano gavumenti ezeeyogera nabo oba abakulembeze bazze boogera nabo era si mulundi si gumu ekinsanyusizza mu kino nti ate bannamwandu bakijjumbidde nnyo bamulekwa bakijjumbidde nnyo bannamukono bakijjumbidde nnyo ne beebaza n'okwebaza olwa kino ekigenda maaso olw'enkulaakulana eri mu kitundu kyaffe era mu bitundu byaffe bakisanyukidde nnyo naye nga basaba okwongerwayo obudde obutali buwanvu naye babawa wiiki emu oba wiiki bbiri zibakolera okweteekateeka. Eshaziri Lumala former district Kaavi Mukono. Ku mulundi guno tuyimiridde wano okubeera awamu n'abasuubuzi mu linnya lya Interfaith olukiiko olugatta enzikiriza za Mukono ndi mu linnya lya Buleeta House Mukono Foundation abatuuze b'e Mukono olukiiko olubagatta awamu nga tutuusa okwebaza kwaffe okusinga okubeera okulungi eri gavumenti ya Uganda okulemberwa Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni ebyo byasobodde okutuukako mu bukulembeze obw'emyaka 40
naye mu budde buno bwe tuliko olwaleero enkulaakulana ebunye eggwanga lyonna ejjamu buli kifo kye balaba nti bizinesi zateekebwawo mu nkola etali ntuufu oba nga yali ntuufu naye nga bandyetaaze okubeerawo enkola esingako okubulungi kweyo. Emikono kyamaze okutuukawo naye ku lw'abatuuze b'emikono bonna abasuubuzi bwe tutudde olwaleero kuba twatudde nga bannaddiini twegatta wamu n'abatuuze b'emikono tukkiriziganya nti yaze nkulaakulana naye tusaba busabi gavumenti ya Uganda bayambe abantu abo enkulaakulana eno ezze enkwata gye bakwatamu ebalekere kapito waabwe basobole okubeereka nti obulamu buddawo bajja kubeereka nga balina we batandikira. Era nga bwe tusabye nabo benjuko tubaddeko bwe twatuukanga nga tebaagala kukyusa bizinesi zaabwe nga bagambye nti zijja twonoonera abayingidde ewange naye tubeebaza abo abakkiriza enkulaakulana bwe yajja. Kati bwe ziwedde enguudo olwaleero buli muntu ali alaba nga waliwo ekikyuseemu atugenda mu maaso na bino bwe bijja okuba tunagenda okumaliriza nga waliwo ekisobodde okugenda mu maaso. Ngende mutuuze mu mukono ndi munnaddiini ndi musuubuzi ndi muzadde buli muntu obwongo bwo bukutwale ku ekyo kiyinza okukulaakulanya. Abantu basabiddwa era tubasabye tubannyonnyola nti okusaba kwaffe tekukyusa nteekateeka za gavumenti. Gavumenti egende mu maaso n'enteekateeka zaayo naye nga okutukuŋŋaanya otukumaakuma kubanga tuli bayiivu mu mitima okusinziira ku gundi emirimu gyaffe bagisazizzaamu. Kati nga nze ayogera naawe ndi mulwadde wa puleesha balekera kapito waabwe nga teyonooneddwa kiro nga kuba tubiraba mu bitundu ebirala. Gavumenti erina ebintu byekola nga byandibadde birungi naye okuzinduukiriza abantu nga bali mu kulo beebasi ebintu byabwe babirese mu zikantiini zaabwe nga bwe bulamu bwabwe abaana bwe balya abaana kwe basomera kwe bapangisa amayumba. Mujjukire nti abantu abasinga obungi bizinesi ze bakola bagendanga mu banka ebafuna zirooni tamanyi bw'anasasula bintu ebyo agenda okutuukawo ebintu byetalaba ku kintu na kimu ate oluusi nga byonooneddwa bwonoonebwa. Tusaba mu mwoyo mulungi tusaba n'obuwombeefu abantu abo baweebwe omukisa akaseera akasoboka bajjemu ebintu byabwe babeere nga babiteeka mu bifo ebirala. Nammwe abasuubuzi tubasaba tebebeera muweereddwa akaseera akajjamu ebintu byammwe ate muleme kwongera kunyweza. Tubaddeko ne ndi mulwadde wa puleesi mwami wandasa avirizaamu kumaanyi era nsaba abakulembeze ba mukono batulonzeeko ng'abantu tusooka twakkiriza ebintu ne tubawa ebifo byaffe awatali kusasulirwa ne bakola amakubo era tubadde tukolagana bulungi n'abakozi b'engo ng'enkulaakulana tugyagala. Kakati ate ffe akaffe ke tufiisizaawo ate nako bakatugyemu kubanga ekisinga okutuluma kutujja mu kifo ebyaffe ebitali ntuli mu lizaavu n'ebyaffe ewafikawo ku bwe twabawa. Kakati kinnuma nnyo okulaba nti nno nga nzuze eno wansi ontulugunyizza naye bwe ntunuulira mukono nga bw'ali ne ntunuulira joyinti eva ejjinja egatta Katosi Road ng'akakubo kafunda bwe kati nga ddala ekizimbe ekyo ekiro kyazimbwa mu kkubo naye lwakuba kinene n'egirwa myaka 10 baliraga nti ekyo ekikubo kiri mu kkubo. Bwe ntunuulira joyinti ya mukono wakati joyinti egatta Bugerere ne Jinja Road egatta Bugerere Road ne Jinja Road ddala mu butuufu nga buli azaamaanyi okuba nti mukono waffe lyeryo ekkubo ye joyinti egatta Jinja Road ne Bugerere Road ne bajja eno munda. Olaba obuzimbe obuli obwa paaka oba bonna obwetaaga okukola ki okuvaawo bonna baali busazizzaamu. Oyo tulyoka tumanya nti ddala tebakola gyekiri naye bw'otunuulira wakati ekkubo erigenda ku Nankali ekkubo erigatta Katosi Road awo wonna wafu n'ekyo ekizimbe bakizimba mu kkubo naye banyigiriza ffe ab'obukantini ng'ate twabawa ebifo byaffe awatali kusasulirwa naye obwaffe bwasigalawo ate nabo babutuggyemu. Mbeera nsula nsuube naye nga nkolera Wantoni Mukono
bino byonna ebizze twali byagadde era nsanyukidde nnyo mwami bwe tuli bakazi basinga omaaza tulirabirira abaana abasajja baatusuulawo akati batusuddewo ne gavumenti etusuulawo etulazaawo ate bakimanye nti tuli bakazi basinga omaaza. Yes. Waguyita ni maama? Okolera luddawa? Sara nkolera mu katale Kamevale market ate ndi mukulembeze. Ekintu ekyo ky'okutuguba mu katale twakimanya naye ge baze ne bateekawo X ezo bwe bamaze kuziteekaho ne batwe banga tono ery'ennaku 3. Ennaku 3 ntono tubadde tusaba batwongereyo ffe tutuganye kuva ku kubo naye twagala batwongereyo kubanga ekintu kyagwanga lyonna basobole okutwongerayo batuwe obudde at least nka weeks 5 tusobole okubeerawo ne twetereeza buli omu n'amanya eyalaga ate nka mukono tulina katale akali gazeted ife tukolera mu katale tubadde tushaba itunda naye ffena baatugobye ife tushaba nka gavumenti etuyambe tusobole okufunayo okututeeka tugende tukolere yagenda nva kubino nti Katonda yayagadde tolina byolaga myaka 10 mwaga mukulu mwadde towangadde ate tukyawangala olabikanga akalenzi akakyasoma ku bishop abooluganda mbagambye kati ndi mumeka mukaaga kakati nawe oliko emyaka gy'okolaki tulinamu ab'ensanvu tulinamu ab'ekinaana tulinamu ab'ekyenda omuntu awulira embeera eno eya X omutima gumugwawa yensonga lwaki twabayise mujje banange mujje tusabe Katonda awulira era nze mmanyi nti esaala zammwe ziddiddwamu nga tonagana kusaba esaala zo zikoze eki mbalaze eky'omwana omwana yali agala points 20 n'afuna 19 naye ng'omwana asomye bulungi nejje tulaga tetulinayo batugambye ulira batugambye nejje tulaga tetulinayo batugambye ulira batugambye wadde tutibwa wano tungana mu kusaba sabe embeera eyatutuuseeko kubanga batukoleramu naate wetukolera batukuba bwatu tanda nosi yonna kibale kikuleesa okutukuŋŋaanya otukumaakuma kubanga tuli bayiivu mu mitima okusinziira ku gundi emirimu gyaffe bagisazizzaamu kati nga nze ayogera naawe ndi mulwadde wa puresha naye nako bakawandiiseeko kakati ne twebuuza wawe batulagidde okudda balina okutulaga ekiwe tulina okudda ne tujeema okukibeeramu ne balyoka baleeta kunki bwe batyo naye okugoba obugobi abantu ku makubo eyo si enkulaakulana yokka abantu abalina ebizimbe ebyamaanyi kalina yokka zeze ennene zitulasobola kusasula si be bokka abalina okukulaakulanira mu ggwanga naffe tukola era ne tusasula n'essente zaffe ku baana baffe okusoma ne tweyimirizaawo n'obwo obuntu obutonotono bwe tulina tusaba gavumenti etutunulemu mu nsonga eyo etufunire ekifo si kumala gatugoba nga terina weetulaze wetulaga ate abakulu tugamba bafunde ife mugenda biririddawa babitulage tugendeyo tugaane bajje batumenye buto tubadde tumanyi nti bali abali ku main road bokka be bagenda okugoba naye ffe abali mu katale ka Kamevale market tutoola n'empooza tutoola omusolo ffe tuli muvale Kamevale market naye naffe batugobye tulina budaala tuli bakazi bannamwandu n'abaana 9 ffe abaana tugenda basomeseza ki tulagawa tetulina gye tulaga nze njogera bino nze nina omwana emulago nina owa senior 6 nina owa senior 4 nina owa senior 2 nina owa P6 nina owa P3 nina n'aba baby class ngenda batwalawa ndi omu nze maama ze taata musajja yafa kati ngenda bakola ntya ekyo tubadde tumanyi nti bali abali ku main road bokka be bagenda okugoba naye ffe abali mu katale ka Kamevale market tutoola n'empooza tutoola omusolo ffe tuli muvale Kamevale market naye naffe batugobye tulina budaala tuli bakazi bannamwandu n'abaana 9
fe abaana tugenda basomeseza ki tulaga wa tetulina gye tulaga nze njogera bino nze nina omwana emulago nina owa senior 6 nina owa senior 4 nina owa senior 2 nina owa P6 nina owa P3 nina n'aba baby class ngenda batwalawa ndi omu nze maama ze taata musajja yafa kati ngenda bakola ntya فإنك في تيسير كل عسير عليك تيسير يا الله نعم والحمد لله فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب فقرب ذكرى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا ما رأيت ما لا Sara nkorera mu katale kamevale market ate ndi mukulembeze ekintu ekyo ky'okutuguba mu katale twakimanya naye gebaze ne bateekawo X ezo ge bamaze kuziteekaho ne batwebanga tono eryenaku 3 enaku 3 ntono tubadde tusaba batwongereyo ife tutuganye kuva ku kubo naye twagala batwongereyo kubanga ekintu kyagwanga lyonna basobora okutwongerayo batuwa obudde at least nka weeks 5 tusobora okubeerawo ne twetereza buli omu n'amanya eyaraga ate nka mukono tulina katale akali gazetted ife tukolera mu katale tubadde tushaba إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم